bannange mugamba mutya abaagalwa abalungi abeekumira kusenga phase 2 phase 6 nina omuntu yaŋŋamba essenga lwaki omusajja yandibadde agwa munne ebbakuli twogere ku bbakuli eyo abaami abasinga tebaagala nsonga za bbakuli abamu bazaagala but it depends but abamu mugamba temwagala but you have never ever even tried it era nguganze sobola kigezaako but I really respect you nze omuntu waba talina kyayagala kukola ku nsonga z'okwegatta nga kiina engeri gye kimuyisaamu obutali bulungi olina okumureспectinga ekintu ekimu kubikuuma omukwano it's respecting someone's boundaries respecting someone's decisions omuntu bwagamba nti kino sikyagala hani kino kiri bwe kino as long as tukyogerako mu ngeri eri understandable mu ngeri eri mature byabasiru nze sibikola no honey I would not really love okola ekintu bwe kityo kubanga ekituufu kiri nti emmeme yange sigambye nti oli mukazi mukyafu sigambye nti oli mukazi oba otya oli mukyala muyonjo emana yawunya bulungi njinyumira but nyumirwa nnyo nga tuwezinye mu ngeri eno rather than okukozesa omumwa gwange it's very respectable and understandable si kukivoola oba tokivoola bala bakikola and they enjoy it Aisookera ddala nga sinaba kwogera ku nsonga lwaki abasajja mulina okubeera nga abakazi bammwe bagwa ebbakuli gwe omusajja alina omukazi akugwa ebbakuli oba woba olina omusajja nga akugwa ebbakuli mukwano njagala okimanye nti omusajja oyo akwagala okuggyako ng'ovudde ku bana abamukozi waliwo abasajja ye ng'akugwa ebbakuli just because yakimanyira it's part of how he does his thing buli muntu alina engeri gy'akolamu ensonga ze z'okwezina nga ye engeri gy'akolamu ensonga ze z'okwezina bw'aba omukyala tamugudde ebbakuli abawulira talina kyakoze oluusi abamu bagwa ebbakuli olw'ensonga zaabwe nti talina maanyi bulungi so alina okubayinga akadde so neyesanga ng'akoze bw'atyo ne bw'ati so bwe kiba nga si ekyo nga twogera ku muntu ali average omuntu amanyi kyakola omuntu nga kafulu mu kuzina emmana naye ng'akugwa ebbakuli buli bw'abeera akutuuse kwate ebbakuli etegeerekeka bannange mulimu abasajja mulinganga bano abantu abakuba olugalo n'okuba olugalo dufiirako obufiizi tujja ddogerako bwogezi tujja ddogerako lala n'ebbakuli njaggiife naye saagala nnyo kuva nnyo ku mulamwa so bw'oba olina omusajja ng'akugwa ebbakuli mukwano omusajja oyo mwagale omusajja oyo mwagala omusajja oyo muwe ekitiibwa omusajja oyo mubale mu basajja si buli musajja nti asobola okugenda mu magulu ga mukyala we n'ateekayo akamwa ke nze njagala nkibabuulire kino omusajja asobola okuba ng'akwagala nina omukazi eyambuuzaako n'aŋŋamba ssenga naye ddala omusajja oyo anjagala omusajja munuuna omukira omusajja mukolera buli kimu mu buliri naye nange mpulira njagala mpulireko bwe kiwulikika abakazi bannange babinnyumya naye ye munnange ne bwenfuba ne mubuuza wali omugambyeko nti kyenjagala nga nfuba okimulaga naye takikola ne mubuuza olobooza abitegeera nti abitegeera naye tayagala bwagazi kikola so nalobooza nti oluusi n'omwami ono tamwagala kimala naye ate ng'oluusi akwagala bati ng'alina ensonga ze lwaki teyandibadde nga akugwa ebbakuli oba lwaki teyandibadde ng'ayagala kukugwa ebbakuli oba okukugwa ebbakuli so bw'oba olina omwami nga muvumu ekimala okubeera ng'ateeka olulimi lwe mu makati g'ebigere byo n'akukomba oluusi n'akuwerya essanyu abakyala tuyayaanira kubanga 85 ku bakyala okumala kwaffe oba okutuuka ku ntiko kwaffe tekuli nnyo munda fokota siwe ebyo si byaffe kubanga weetaaga amaanyi mangi fokota omukyala omutuusa ku ntiko kikwetaagisa amaanyi mangi tulina obufonga busatu bwolina okustimulatinga ate naye ate wano osobola ofokasinga ku kifo kimu omukyala mu ddakiika 15 nga yatuuse dda ku ntiko ng'ali mubiri atengejja so abakyala abasinga be bagwa ebbakuli batuuka ku ntiko mangu ate omukyala kasita mastering okuwanguwa okutuuka ku ntiko mukwano awo okwezina kuba kujja munyumira so bwe guli nti omusajja bw'aba ng'asobola okuteekayo olulimi n'akutuusa ku ntiko weebalenga omukyala ali laki weebalenga omukyala gwe baagala weebalenga omukyala ayina omukisa kubanga abamu bakiyaayaanira tebakifuna abo abakyagala si bonna nti tukyagala oba si bonna nti bakyagala waliwo abakyala nga ye ebintu bye bakolesa ebintu byalina ensonga ze of course okuggyako ng'ovudde waliwo abo bataagala kugezaako ku bintu n'omugamba nandibadde njagala ngezeeko ndabe how would you feel abamu beekonoma abamu batya nti omusajja aninza okugendayo n'awulira oba nti tewawunya bulungi abamu buli omu alina ensonga ze ezitali zimu
sijja kugenda bati njogera ku bantu abakinyumirwa naye ng'oluusi tebafuna mukisa. Katwogera ku nsonga lwaki wandibadde ogwa mukyala we Bakuli. Ensonga esooka nagyogedde dda ey'okubeera nti kituusa omukyala ku ntikko mu bwangu ddala nnyo. Ekirala kireetera omukyala okuyima extremely oba okuyima omuyimo ogw'amaanyi n'abeera ng'emmana tegenda kala. Nabagamba omukyala buli bw'abeera ng'ayina amazzi mu mana oba buli bw'abeera ng'ayina omuyimo like nga awulira ayina obwagazi obwo bw'oba omukiipingiddemu kimwanguyira nnyo okubeera ng'atuuka ku ntikko, kimwanguyira nnyo okubeera nga emmana ye tekala. So omukyala oba osobola okumugwa ebbakuli, that is very good for you. Si eri ye yekka wabula nawe ng'omwami kirungi gy'oli kubanga kibeera kimuleetera okubeera ntagenda kala kukolobola. Ekirala waliwo bonding mwe abasajja gye mutafaako nnyo kubanga temutera nnyo kiwa birowoozo temutera nnyo kifaako. Kyovula omusajja asobola okugenda n'anoonya malaaya ng'omulimu ogumuluma ne yeebaka naye namwerabira nga nina malaaya gye nazina nga bw'atyo bw'akyogerako. Naye ate ffe abakyala kizibu nnyo okuggyako nti kati ensi etabuse. Abakazi batabuse bafuuse bakibanda mubamenyeemenya emitima ebintu baabivaako dda naye nga osanga omukazi ali average oba omukazi nga tebannaba mulyebula nnyo mutamya bintu bya mukwano. Kizibu okwegatta naawe n'atabondinga naawe. We take that moment as special. So omuntu okugwa ebbakuli there is that bonding happening wakati wammwe. Waliwo feeling y'omukwano ey'ejja, waliwo kya feeling, waliwo kyawulira n'awulira nga oli wanjawulo mu bulamu bwe tasobola kujja mu birowoozo bye aga waaw omwami ono bannange you know waliwo ekituukawo eri obulamu bwe. So egwa omusajja ng'owandiyagadde mukyala wa kwagala ennyo. Consider doing that. Mugera ne mumbuuza senga bannange eddagala kiri nsobola okukozesa kati nno kambawo eddagala n'ekikolo ate nze kambabuulira ekituufu. Mukinyonyerezeeko mubuuzeeko ku basenga abakulukulu muve ku bana abatabitegeera. Nze waaka wange muteekamu obudde bungi. I do research, I talk to bigger people, nkola research gwe kyolina okumanya jja sibuubuuka na bigambo. Ngenda kubuulirayo eddagala limu ly'osobola okukozesa okwesiba n'omwagalwawo. Mugera ne mugamba senga ebbakuli eyo giraba bw'oba ogw'omukyala ebbakuli ogenda musiruwala ate bw'aba mukikole nga kiri mmyukyo nti omuwa naye akuwa akunuuna omukira ate naawe omugwa ebbakuli temumala geekyawa munnange. Kizibu nnyo omuntu okumala okuleka okwesonyiwa. Kizibu eryo ddagala liri awo. Togenze na wa musawo muganda tebagambye nti genda omwesimanya muwo bino simanya muwo bamwita batyo ono sekkoteka simanya mu tomukoteka tobaako ky'omukola. Ako kokka kasobola okuleetera omuntu okubeera ng'alowooza ku ggwe wekka. Eryo ddagala nabagamba waliwo ebintu bingi ku mibiri gyaffe naddala mu nsonga z'okwegatta. Olaba n'entuuyo ddagala bye tusobola okukozesa okwesiba ku baagala baffe mu abaagala obbeesibako nze saagala kwesiba ku muntu. Baby kano onaaba okawulidde kimanyiza akimanyi bayiza bw'obanga akimanyi. Nze sirina budde bwesiba ku muntu lwaki nkwesibako bansaala naawe. Njagala ebyalaali nange nkwagala ebyalaali we biggwawo regardless we move. Ate tunadda ku ekyo. So kikuyambako okubeera ng'omuntu akulowoozaako omuntu akwagala kiina omukwano kiina like okugwa omuntu ebbakuli kisitula omukwano ogw'enjawulo mu muntu oyo. Ndowooza ngenda basiibulira wano eno temwerabira subscribinga ku likinga commentinga mbeera bulungi omukama abankuumire ate era abanja. Yeah.